yogera naffe otubuulire zikuyisiza zitya ennaku ezitandise omwezi guno ogwa June naye nga tetunogenda luuyi olwo kubanga tukwata essimu njagala okutegeeza nti 1xbet kampani gagadde bwaguuga mu kisawe kino ekya betting mu nsi yonna eyagala okujjukiza gwe wenna atanaba kubanga oregistaringa nayo. Jukire no kampani yemu kwezo ezipatanalinga ne timu z'omupiira ezimu ku z'amaanyi omuli FC Barcelona saako ne Liverpool FC okwo gatta empaka za La Liga. Registeringa ne 1xbet leero ku bwereere sente z'osooka oteekako yo first deposit 1xbet ekutegeeza nti egenda kwongerako ka bonus ka $130 okugeza senga oteekayo $10 kwa account yo nga first deposit ng'omaze okuregisteringa yo 1xbet egenda kwongerako $130 kitegeeza ogenda kubeera olina $140 ku account yo zosobola otandisa okubetinga. Naye okufuna bonus eno olina okubanga okozeseza promo code 256C. Promo code 256C 256C ogenda kikola otya clickinga ku link eri mu description ya video eno obe nga otandika olugendo lwo ne 1xbet. Ali ku simu yaffe asoose olunaku olwaleero nsaba obe ng'oyogera naffe. Hello Presenter Baba. Yes sebo. Webale kutuweereza muna. Webale kusiima. Ono oli kwogera kuno omusaada wo Susu Magic omuwagizi wa Manchester United omulunzi yenka oweseko kembede ng'atedde akola mu Dix endizira senyiga waire n'akafuba. Era nga ninze omusaada wa Kyabazinga Gabulo owokuna. Yes sebo. Nsinzire wano ku igenge kunkuni e Bugembe. Otugamba otya leero Susu Magic? Baba. Aye lwaki musosola ino mutyo? Bani? Wano mu Busoga wona timwataire wokuna mugongo. Bwana wetusobola okujja twasabira ku lunaku luno olw'abaddulizi engeri gye mwatufunira site. Ebyo bya gavumenti si byaffe. Byabali abakulu. Ebindi byewuunisa. Gavumenti yandibaire ebituleetera kuku wano mu Stone City. Okay. Nti kyenkoba. Nti mu Busoga wano. Wazira kuku baddulizi basoga. Simanyi sibawulirangako. Simanyi obaje. Oba mu kooti towulirangayo ku Musoga ng'awo obuddulizi. Mu bumpimpi. Otegeeza nti Abaganda bonka n'abawa obuddulizi. Muganda we mbadde manyi ogamba abajulizi ab'enna mugongo baafa lwa ddiini. Si kujulira mu kooti. Okoba. Ku lukalala lw'amayina gona agaba abayitibwa kuzira kukwisabirye waire oba Katuntu Mugabi Magumba kale oba Nkotomba Kyalusi. Nkotomba simanyi naye sibalabangako. Aye embezzlement yatandika ira. Abasoka kuvaira ati mutwendeza tuje ku mwigulu. Lwaki? Wano ntegeire lwaki ezira Musoga gwe baayokera mu muliro munnaali. Nsonga ki? Kwene empwitu gye tulina titusobola kuyikiriza kutusuula mu muliro. Oyo mwanga yali tajja kutusobola mbe. Aye kambuuze. Buuza se. President w'eiwanga Tibu Habulwa ng'akoba nti bajja kusaanyawo Embidi Edalumba Generali Katumba Wamala. Yes, weyagaye. He will crush the pigs. Kigambo yakozesa pigs. Ajja kikola atya ye? Simanyi. Oyo otya ng'eddimu kwedda Embidi dayogeireku ng'abalamazi be Namugongo de batandikireku okugaaya. Wanji? Abalamuzi kituufu Embidi mwazigize mwazigayiza. Ali ku simu omulala yogerako naffe oyo Susu Magic ab'e Bugembe tubabuuzaako. Hello?
Hello. Mukulu. Sebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Agamba atya Matalisi. One got wait. Ogamba atya leero. Abantu balikomyawo obuyaaye. Bannange. Bali wa? Oli n'avaayo n'alagira ddala nti yeyatwala Jeno Katumba Wamala mu ddwaliro. Nze natidde ensi. Kati oyo nga lwaki teyeegaana lubuto olw'okutya obuvunaanyizibwa. Naye singa n'abatemu bavaayo ne batandika okukaayana. Nze nagakubye, si nze nagakubye. Gwe wagakubye, si nze nagakubye. Kwegamba ne tutamala budde mu kunoonyereza ani yakikoze. Mpulira bibyo. Bannamawulire n'abo babanoonye babaleeteko. Nga bakaayana. Buno tumukuleetedde agamba nti ye yakubye amasasi ekisaasi. Nabo bakaayanemu. Mpulira taata. Olaba abantu bakyakaayanira nnyo abafu. Oli n'akaayanira omulambo gwange bannange. Kwegamba kiringa kukaayanira kasasiro. Abantu n'obasanga nga bakaayanira kasasiro. Oyo kasasiro wange si wuwo. Kiri Uganda. What a pity. Kibi. Ate nnyongedde obutabeera musanyufu. Olwaki? Uganda batwerabidde nnyo. Betwasibirangako olukoba. Baliwa? Mu biseera bino eby'ennaku bwe biti ebirimu okunyolwa. Omuntu nga Wininwagi n'atulekerera ennyo bw'ati. Yadde akafaananyi akamu kokka. Bwe kati akatujjako ennaku. Akatusanyusa ku maaso ne ku mitima ne kabula. Wininwagi. Shouldn't be you. Bawala mmwe mulimba. Oyo Judith Hadi ye yatwerabirira ddala. Alinga atali ku nsi. Ennaku etuluma. Nga mulabye nayo. Kika. Ate taata nzikiriza ntwala omukisa guno ku lw'abasajja bonna abalina obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino. Yesebo. Okwegaana omugagga Lwasa. Kiki? Omwami oyo tetumumanyi. Mu lulyo lw'abasajja abazira taliiyo. Yes, taliimu. Omusajja yenna akkiriza omukazi okumukuula okumala emyaka 5 ng'alinga ekibumbe nga talina kaafunyeemu yadde ate n'avaayo n'akolima omwaka mulamba asaana kusibwa. Asaana atwalibwe mu kooti maaso bamugguleko emisango egy'obutaba na buvunaanyizibwa, irresponsibility, negligence and indomitable behavior. Lwasa akomererwe. Indomitable otegeeza ki? Kooti njiggadde. Otegeeza ki ssebo nga tonnagigga? Jakova Kampala ŋŋaanye. Nemeddewo ŋŋaanye. Ssebo. Eyita omunene antwale. Solido. Ab'omundeeba mwajjirwa ekisajja. Solido tukubuzizzaako saako n'ab'omundeeba batulabire n'abeetolodde waawe ekibuye. Ali ku ssimu. Hello. Presenter. Wanji nyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Yes, Mama Joan. Ogamba otya leero? Bannange wiiki eno tebadde nnyangu yadde. Ebaddemu bad news. Ebaddemu entiisa n'obunkenke. Nze mbadde sikyebaka. Nga buli kaseera ngugumuka ekiro. Ndoota Botelicious Daisy abba emmere yange. Ayunja amatooke kyokka nga bw'akwekweya mu lumonde. Omukazi oyo bannange simanyi nnaku zino kyaliko. Kubanga muloota nnyo alabika alina by'akola. Ne basajja miyaayu. Naye nze mukakasa nja kukanya Saala. Kituufu. Saala kintu kikulu. Mukama teri kimulema. Kituufu. Ekyo kyoyogera kituufu. Problem or grace, God is mercy. Nja kukanya Saala.
nze nkubuulira eggwanga lyaffe lirabika waliwo aliroga ate alina okuba Butricious Days. Wangi Nze ndaba we tulaga tugenda kufa. Abantu abakulu kati balwanira kutwala mukulu mu ddwaliro. Ebintu ebitulwanya tebiri mu makulu. Mbu ate nze nasitaafande ku ddwaliro ate n'omulala n'avaayo nti nze mutuufu. Sebo kati amawulire gajja abantu ku mulamwa gw'ebyo ebyabaddewo kati galeeta byakulwanira kifo. Ani yatutte General Katumba ku Boda. Oyo wa Boda omufere asaana kuteeka ku State Square ne bamugalamiza ne bamuyiwako amazzi n'afuna kibooko empya n'enkadde. So malicious. Mpulira mama. Ate bukyanga baserebu bakola mawulire. Eno wiiki yabasaze. Eno wiiki yasaze bali. Rema yadde okutuwaayo ekifaananyi nga balina dokita gwe tulabanga kyewuunyisa nnyo. Lwasa kati ye yatandise okujja abantu ku mulamwa. Yatandise okuteekawo diversion. Kigambo ekyo kikutawaanya. Katono. Oba buka emimwa. Gikolemu essigiri bookezeeko kasooli. Nze nabagamba oyo Lwasa agenda kugwa eddalu. Omukwano gwamuyingira mu Board Mare. Mu busomyo. Boni Maro. Katono giyite Bob Mare. Mugenzi oyo yafa. Yali muyimbi. Naye musajja gwe. Omumwa gwe gwetaaga kuyiwako spirit. Kubanga kirabika gwafuuka bbwa. Gwe wena n'omambira wena n'onfuukira akayinja mu ngatto. Olinga akabalabe akakwata omuntu awabi annange. Sebo oba nnyabo. Hello? Kirabika ono tumuggyeko sirina kyempulira tetumuwulira. Tukwate omulala. Gezo nzijeko nkwasa ekyenyi ekyo kikulinga ensonda za kabuli. Kalinga entaana. Nzijako nkwasa foroma eyo. Sebo yogera. Okoze okulowooza gwa masiga kalinga abayeekera ekikomi ky'abayeekera. Mukulu ng'oyogera bubi. Ewammwe obubi babwogera bwogezi. Kwegamba ekika kyammwe obuwungutufu kuva ku bajjajjammwe mwenna n'abakusooka emagombe okuva ku bajjajja fadamu abaatuzala gwe bajjajja be abaasookawo temulina magezi okujjako okujjuza omutwe ne mujjuza mu porogi morija faisiki temulina bwongo. Taata mukulu gwani akubye? Taata gwe okubye nze kwegamba nze akubye ne weetumiikiriza okukwata essimu eyange ne weetumiikiriza ogikwate nze soogera na bisiraani soogera na biroddokaaki konna katunulanga lisiti y'abayeekera. Wangi ondaba wenna toyina magezi okujjako okubakira essimu z'abantu ababuvunaanyizibwa nga nze okwata otya essimu ng'eyange. Sebo okubye ku radio station kw'oli mu kwogerera bw'otyo. Yes. Radio ki? Radio and Wizo. Okubye ku Oya FM. Mama fudde katonda wange bannange nyajjange fudde. Nga muli baseegu. Wangi? Mama Oya FM. Kwati olunaavaawo nga mutandikawo Lodge FM. Lodge famma mutuwe mudde bana. Sirika njogere. Wagambye nze nkubye. Ate kati osikondo kati ogwo okugere kukulinga emumbwe ewonya obusuko nze gwo gwoli bukumanyiro manyi bulungi mukulu simanyi kekano ka rediyo kempulira akakazi akasama ennyo akaleeguula emimwa kalinga ng'eŋŋanga efiiriddwa kojja waayo bapulizenta nze maama Joani omulimi w'amatooke waneziro ogwe ku faamu simanyi y'amajanja kalinga ekisinziro ky'eŋŋamiya. Oyinza okulowooza kaamira kaloddo konna koogera ng'ejjembe
ate ejjembe eritakola ejjembe eryasiraana eritazza wadde ekintu kyonna kyeyinza okukuyamba kekama majjo wali awo. Taata gwani akubye ayogera bw'otyo amanya go gwani? Mayinaba ayaya amwamu Taata Kimbowa. Taata Kimbowa? Ono wakasawo. Taata Kimbowa azunga n'akasawo buli wamu. Taata owakasawo Kiddemu omulundi gumunkwasa omutwe. Wangi? Kiddemu nkwasa omutwe nkutagula obukooti obwo bulinga zavugiddewa. Kiddemu nkwasa ndaweya. Simanyani budu. Toddangamu okummanyira. Nja kukuba n'emizimu gy'abajjajjawo gikwerabire. Nja kukuba beerabire ekijja bwe bagenda okuziika. Tokiddangamu omulundi omulala okwogera ku nsawo yange. Tokiddangamu okwogera ku nsawo yange. Nze kinkabya n'okunkaasa. Ani gw'omanyire? Nze topitako kamaama jjo wali. Akalina omumwa ogukalinga fuluweero y'eggaali. Kalinga eŋŋaŋŋa. Kakazi kawunya okuva ku bigere paka ku ntumbwe. N'embala kazo zirabika zaakabadda. Zaakwata n'empombo. Ani tokiddangamu omulundi omulala. Ate akakazi kekobeera mumanyira simanyi bikiri kepankapanka. Kalabika kabi. Kalinga omugoye ogusiridde mu ntamu erimu ekituli ng'ate naye entamu basikiransikire n'olumu efumba ennyama y'abantu. Olutalo ng'otandise. Kalinga ekifi omusezi kyafaze ku nnuuni y'omuntu. Olutalo. Kalinga ekipooli ky'ekko. Kalinga akagina envunza obugina. Kawalumbe nze tomanyira. Nja kukuba ne mama Jowani muzingiremu mbazinge mu kutiya emu mbakasuke simanyi ku faamu y'ezzalaabo. Taata olutalo lw'otandise onoomalako nalwo? Werunne magandukuwa olutwala ku bijja by'abajjajjaabo. Asiruwala. Ate njagala kuweereza bantu bange nkekubye ku laadiyo. Mbaweereze braking, falling, sekis, tweeting, bidding, passing. Otegeeza ki? Kiki oyagala otegeeza? Kubaka. Greetings. Oyagala kusindika greetings? Yes. Yeah. Feetwing, breathing, smelling, smelling, mpulira simanyi gw'owunya. Mpulira oluso olubi. Mukulu. Kimbo, ani ayingiza engato yange mu nju? Ani ayingiza engato mwange mu nju okumpunyirira? Sikusanga we pulizata sikusanga wawo. Kyatusa kufulumya engato yange ali agiyingiza wano bannange. Nsaba yenna ali okumpi n'omusajja oyo Taata Kimbowa amuggyeko essimu. Omusajja oyo ajja kulaluka. Ali ku ssimu. Hala. Omulala. Sebo mama Jowani nze nkomyewo. Ate kiki ogubadde mama Jowani? Atange kibi nnyo. Akakookolo okuvaayo ne kammanyiira. Wangi? Nali sikirowoozanga nako nti Taata Kimbowa akasiri kasobola okuvaayo okwasamira omuntu. Bw'okalaba akafeesi ng'oli eri wala oyinza okulowooza kamyu. Naye nako ne kasamira omuntu ne kadda mu kunvuma. Gwe Taata Kimbowa ovumeeze gwayambala ebipale biringa nappi. Kantu gwe n'otasobola kweraba. N'obambira obubambizi buli ky'osanze. Olinga enswera egobeddwa mu kika. Ate poliisi kasajja gwe esaana ekunoonyerezeeko kubanga olabika olina ebyokola mu nsawo, olina byotereka mu nsawo ebitategeerekeka. Bannange omuntu alabye naye okalaba konna nga kazi n'obuzina mu vidiyo okasaasira. Kaleega obugumba bwonna buli ku ngulu kalinga akabuuse mu ntamu nga katandika okutokota. Kale mpulira obusungu. Nyabu naye lwaki entalo? Ate omusango ngukuteekako. Ate akantu nekadda ku rediyo yammwe, rediyo y'eggwanga okunvuma ate n'okalekako. Ate nsobola okusinziira ku rediyo yammwe eno akasajja ako nenkawemula buli kigambo. Okuva ku bigambo ebito paka ku bigambo ebikulu. Gwe tulaba nga oba okoze. Gwe olega akakatu akatono kakulinga emma.
Thank you for watching this video. Now, 1xBet, the world's #1 betting company, is giving you an opportunity to win big by betting on various sporting events. Remember, 1xBet is an official partner to FC Barcelona, Liverpool FC, and La Liga. In case you haven't registered with 1xBet, you can do it right now because it is free and it comes with a lot of interesting things. When you register with 1xBet and make your first deposit of any amount, you get a bonus. You receive a bonus of $130 from 1xBet using the promo code 256C. 256C. For example, if you register with 1xBet and deposit $10, your account will have $140. In case you deposit $50, your account will have $180, which you can start with to bet. Remember, you only get this bonus if you use the promo code 256C. To register right now with 1xBet, click on the link in the description of this video and start your journey with 1xBet. But don't forget to read the terms and conditions before you start betting with 1xBet. Join the world of winners at 1xBet.